Olubereberye 3 Olunyiriri olusooka. N'awulira ebigambo by'abatabani ba Labbaani nga boogera nti, Yakobo yonna ebyali ebya kitaffe abimuggyeeko, era mu ebyo ebyali ebya kitaffe mwafunidde ekitiibwa ekyo kyonna. Olwokubiri, Yakobo n'alaba amaaso ga Labbaani, era laba nga tegakyafaanana gy'ali ng'olubereberye. Olwokusatu, Mukama n'agamba Yakobo nti, ddayo mu nsi y'abajjajjaabo era eri baganda bo, nange nnaabeeranga wamu naawe. Olwokuna, Yakobo n'atuma n'ayita Laakeri ne Leeya ne bajja mu ddundiro awaali ekisibo kye. Olwokutaano, n'abagamba nti, ndabye amaaso ga kitammwe nga tegakyafaanana gye ndi ng'olubereberye, naye Katonda wa kitange yabeeranga nange. Bannaye tubaaniriza. Olwaleero tusoma Lubereberye 3 tuli ku lunyiriri lwa 5. Bannaye atanna subscribing olinda ki mukwano? Subscribinga, likinga, sharinga, yita abeeri n'abeeno bagambye bannaye saawa ya kusubscribinga, saawa ya kusoma kigambo. Bannaye nagamba tugenda kusoma ekigambo omwaka guno paka kuwulira bulungi. Olw'omukaaga, era mumanyi nga naweereza kitammwe n'amaanyi gange gonna. Olw'omusanvu, era kitammwe yannimba n'awaanyisanga empeera yange emirundi 10, naye Katonda teyamuganya kunkola bubi. Olw'omunaana, bwe yayogeranga bw'ati nti ez'obujjagijjagi ze zinaabanga empeera yo, ekisibo kyonna ne kizaala ez'obujjagijjagi. Era bwe yayogeranga bw'ati nti ez'ebiwuga ze zinaabeera empeera yo, ekisibo kyonna ne kizaala ez'abiwuga. Olw'omwenda, bw'atyo Katonda ensolo za kitammwe yazimuggyako n'aziwanze. Olw'ekkumi, awo olwatuuka mu biro ekisibo bwe kyawaka amawako, ne nnyimusa amaaso gange ne ndabira mu kirooto, era alabanga embuzi ennume ezaalinyira ekisibo zaali za biwuga, n'eza bujjagijjagi n'ez'ekiwoowowewo. Olw'ekkumi-n'olumu, malayika wa Katonda n'aŋŋambira mu kirooto nti, Yakobo. Ne njogera nti nze nzuuno. N'ayogera nti, yimusa kaakano amaaso go olabe embuzi zonna ennume ezirinyira ekisibo ky'ebiwuga n'ez'obujjagijjagi n'eza kiwewowewo, kubanga ndabe byonna Labbaani byakukola. 13, nze Katonda wa Beseri, gye wafuka amafuta ku mpagi, gye wanneeyamira obweyamo. Kaakano golokoka ove mu nsi eno oddeyo mu nsi gye wazaalirwamu. 14, Laakeri ne Leeya ne bamuddamu ne bamugamba nti, tukyayina omugabo obw'obusika mu nnyumba ya kitaffe. 15, tetubalirwa nga bannamawanga gy'ali, kubanga yatutunda era n'ebintu byaffe baabiridde dda. Olw'ekkumi-n'omukaaga, kubanga obugagga bwonna Katonda bw'aggye ku kitaffe bwe bwaffe era bwe bw'abaana baffe, kale kaakano kyonna Katonda ky'akugambye kikole. 17, Yakobo n'agolokoka ne yeebagaza abaana be ne bakazi be ku ŋŋamira. 18, n'atwala naye ebisibo bye byonna n'ebintu byonna bye yali akuŋŋaanyizza, ebisibo bye bye yali afunye bye yakuŋŋaanyiza mu Padanalaamu, n'agenda eri Isaaka kitaawe mu nsi y'e Kanani. Agenze. 19, Labbaani yali agenze okusala ebyoya by'endiga ze Laakeri n'abba batteraafi ba kitaawe. 20, Yakobo n'agenda mu kyama, Labbaani Omusuuli nga tamanyi kubanga teyamubuulira ng'adduka. 21, bw'atyo n'adduka ne byonna bye yalina, n'agolokoka n'awunguka omugga, n'akyusa amaaso ge eri olusozi lwa Giriyaadi. 22, ne babuulira Labbaani ku lunaku olwokusatu nga Yakobo yadduka. 23, n'atwala naye baganda be n'amugoberera olugendo lwa nnaku 7 n'amutuukako ku lusozi Giriyaadi.
olw'abiri Katonda n'ajjira Labani omusuuli mu kirooto ky'ekiro n'amugamba, weekuume oleme okwogera ne Yakobo newankubadde ebirungi newankubadde ebibi. 25 Labani n'atuuka ku Yakobo. Yakobo yali asimbye weema ye ku lusozi, ne Labani ne baganda be ne basimba ku lusozi Giriyaadi. 26 Labani n'agamba Yakobo nti, wakola ki okugenda ekyama nga simanyi, n'otwalira ddala abaana bange ng'abanyagibbwa n'ekitala? Abuuza. 27 Kiki ekyakuddusa ekyama n'onkisa ng'ogenda n'otambuulira ndyoke nkusiibule n'ekinyumu n'ennyimba n'ebitaasa n'ennanga? Naye bannaye Labani ddala bino yali agenda bikola. 28 N'otoŋŋanya kunywegera batabani bange na bawala bange, kaakano okoze kya busirusiru. 29 Kiri mu buyinza bwa mukono gwange okukola obubi, naye Katonda wa kitammwe yayogedde nange ekiro nti, weekuume oleme okwogera ne Yakobo newankubadde ebirungi newankubadde ebiki ebibi. Eyo nno bagiyita immunization. Mukama yamugema. N'amugamba Yakobo mwesonyiwe, mulabe buki bulabe. Kati nno Mukama atugemereyo abantu eyo abatuteekako emimwa. Bannaaye abagemere eyo, kubanga waliwo omuntu akuteekako omumwa n'akuyitirirako. Ne Mukama abatugemere eyo, tugenda ku Lwasatu baddiyale. Olwasatu ne kaakano oyagala nnyo okugenda. 3 Kubanga olumirwa nnyo ennyumba ya kitaawo, naye kye wava obba bakatonda bange kye ki? 31 Yakobo n'addamu n'agamba Labani nti, kubanga natya, kubanga nayogera nti oleme okunziggyako bawala bo olw'empaka. 32 Buli gw'onoolaba ng'alina bakatonda bo taabe mulamu. Mu maaso g'abaganda baffe yawulamu ebibi ebiri ewange, obyetwalire, kubanga Yakobo yali tamanyi nti Laakeeri yabba bakatonda baani? Ba kitaawe. Labani n'ayingira mu weema ya Yakobo, ne mu weema ya Leeya, ne mu weema y'abazaana bombi, naye n'atabalaba. N'ava mu weema ya Leeya n'ayingira mu weema ya Laakeeri. 34 Laakeeri yali atutte Bateraafi n'abassa mu matendeko g'eŋŋamira n'abatuulako. Bannaye bakatonda ab'okutuulako nabo balalamu. Labani n'ayaza mu weema yombi, naye n'atabalaba. 35 N'agamba kitaawe nti, Mukama wange aleme okusunguwalira, kubanga siyinza kukuyimirira w'oli, kubanga ndi mu mpisa ya kikyala. N'anoonya naye n'atabalaba. Laakeeri yatuulira bakatonda, n'agamba kitaawe ali mu piriyodi tasobola kuyimirira. Kumbe bakatonda abatuulidde, naye bakatonda be batuulira no nabo obwakatonda bwabwe bubuusibwabuusibwa. 36 Yakobo n'asunguwala n'ayomba ne Labani. Yakobo n'addamu n'agamba Labani nti, nsobezza ki? Nkoze kibi ki ekikungoberezesa embiro? Ekituufu bakatonda boono baaliwo. 37 Kubanga oyazizza ebintu byange byonna, kiki ky'olabye mu bintu byange byonna eby'omu nnyumba yo? Kitikke wano mu maaso g'abaganda bange ne baganda bo, batusalire omusango ffembi. 38 Emyaka egyo 2 nabeeranga naawe, endiga zo n'embuzi zo, enkazi tezisowolanga, n'ennume z'omu kisibo kyo siziryanga. Amubuuza, emyaka 2 gye nabeera naawe, endiga zo n'embuzi zo tezisowolanga, n'ennume z'omu kisibo kyo siziryanga. Yamuweereza honestly n'obwesigwa. Yakobo yakola omulimu gwe nga mwesigwa. Bannaye tuyige okubeera abeesigwa mu mirimu gyaffe. Mukama atuwa amagezi okubeera abeesigwa. Yakobo agambye emyaka 2 yakuuma endiga kiro misana.
teyalyako n'ejja. Olwasatu mu 9 eyataagulwanga ensolo saagikuleeteranga, nze nafiirwanga eyo wagivunaana ku mikono gyange oba nga yabbibwa emisana oba yabbibwa kiro. Bwe nabeeranga bwe ntyo emisana, omusana gwanzigwerangako n'ekiro empewo n'otulo twambulanga mu maaso gange. 41 emyaka egyo 2 nabeeranga naawe mu nnyumba yo. Nakuweerezanga emyaka 14 olw'abawala bo bombi n'emyaka 6 olw'ekisibo ekyo. Naawe wawaanyisa empeera yange emirundi 10. Singa Katonda wa kitange Ibulayimu era entiisa ya Isaaka teyabeeranga nange, kaakano tewandiremye kunsindika bwereere. Katonda alabye okubonaabona kwange n'okutegana kw'emikono gyange. Nakuŋŋaanya ekiro. Yakobo yalina obulumi, yakola emyaka 2 nga tali appreciated. Bantu bameka ekyo abakisobola? Yakolera abawala ba Labani 14 years. N'akolera ekisibo 6 years. Ate ne abeera cheated. But he stayed faithful. Yasigala mwesigwa. Bannaye obwesigwa. Obwesigwa. Tulina okubeera abeesigwa bannaye. Katonda atusaasire, si bwangu, tebutuusikirizika. Naye Mukama atuwa ekisa tubeere beesigwa bannaye. 43 Labani n'addamu n'agamba Yakobo nti, abawala be bawala bange, n'abaana be baana bange, n'ebisibo bye bisibo byange, na byonna by'olaba bye byange. Ne leero nnyinza kukola ki bawala bange bano oba abaana baabwe be bazaala 44? Kale nno kaakano tulagaane endagaano nze naawe ebeerenga omujulirwa eri nze naawe. Yakobo n'addira ejjinja n'alisimba okuba empagi. Yakobo n'agamba baganda be nti, mukuŋŋaanye amayinja. Ne baddira amayinja ne bagatuuma entuumu, ne baliira awo awali entuumu. 47 Labbaani n'agituuma erinnya Yegalusakadduusi, naye Yakobo n'agituuma Galeti. 48 Labbaani n'ayogera nti, entuumu eyo ye mujulirwa eri nze naawe, era erinnya lyayo kyeririva libeera Galeti. 49 Era Mizupa, kubanga yayogera nti Mukama atunulenga wakati wange naawe bwe tulibanga tetukyalabagana. 50 Bw'onoobonyaabonya abaana bange era bw'onoowasanga abalala awatali baana bange, tewali muntu ali naffe. Laba Katonda ye mujulirwa wakati wange naawe. 51 Labbaani n'agamba Yakobo nti, laba entuumu eno, era laba n'empagi eno gye nsimbye wakati wange naawe. 52 Entuumu eno eneebeera omujulirwa, n'empagi eneebeerenga obujulirwa, nga nze siriyita ku ntuumu eno okugenda gy'oli, era naawe tuliyita ku ntuumu n'empagi eno okujja gye ndi okukola obubi. Eyo nno endagaano bagye bayita tontabaalanga sikutabaalanga. Tosala wano nange sijja kukola ki? Kusalawo. Olowooza mukitegeera. Tugenda ku Lwataano-mu-3. Olwataano-mu-3 Katonda wa Ibulayimu era Katonda wa Nakoli, Katonda wa kitaabwe, alamule wakati waffe nange. Yakobo n'alayira entiisa ya kitaawe Isaaka. Yakobo n'aweerayo ssaddaaka ku lusozi, n'ayita baganda be okulya emmere, ne balya emmere, ne babeera ku lusozi ne bakeesa obudde.
55. Awo enkya ku makya Labbaani n'agolokoka n'anywegera batabani be ne bawala be n'abasabira omukisa. Labbaani n'agenda n'addayo mu kifo kye. Bannaaye, mulowooza nno olubereberye takomyawo bakwano baswiiti? Olubereberye 31 akomyawo. Bannaye Mukama abanjagalire, abankolera obulungi, atugaziirize ensalo zaffe ffenna. Bannaye atuwe omukisa tubule ne we tuguteeka. Guno omukisa Labbaani gwe yasabira mutabani we Yakobo, naffe gutubeereko, gubeere ku baana baffe, gubeere ku famire zaffe. Bannaye buli mulwadde ayita mu mbeera ey'okunyigirizibwa, Mukama akole ku nsonga zo. Abayita mu mbeera embi, abayita mu mbeera ey'obulwadde, abayita mu mbeera yonna gy'oyitamu nga si nnyangu, Mukama akubeererewo, akukolera obulungi. Nga olunaku luno nga bw'otuuse nga tofanga. Bw'oba oli ku lunaku luno nga tonnafa, oli kandideeti wa kyamagero. Mukama abanjagalire bannaye, musubscribinga abatanasubscribinga. Ekisa kya Katonda kibeere nammwe n'obulungi bwe.